tuba tujja kufuna enkyukakyuka. Simanyi oba ondabanga omuto naye njagala okujjukiza President Museveni nnyini atufuga bwe yali ku myaka gyaffe yali alwana agenda mu buyinza newankubadde ate yali dandala nnyo ku nze naye yali ali mukola ki ekyo abakitegedde bakitegedde naye nga yali alwana agenda mu buyinza. Nze ndi musajja mukulu kati mu mwaka gwa 2021 ngenda kuba n'emyaka 39 okitegedde. President eyakawangula Venezuela ine myaka 35. So abantu abo baleme kulowooza nti tetuli ready. Tubeeranga ready ng'abana Uganda kuba twagala tubeere mu nsi tukolemu ebyakabi ate tubeerewo tunyumirwe n'ebitiibwa nga tukaddiye bagamba oyo musajja bwe yali muvubuka yakola kino ne kino ne kino ne kino. Ng'osibula abatuuliza. So ng'asibula abatuuliza nja kudda muganda wange Makolo Kavuma. Mugambe weebale nnyo ekibuzo ky'obuzza. Ambuzza ekyo ekibuzo kankisembeyo nti kiki ogenda okukola. Tumanyi Dr. Besigye yawangula naye teyakola ki tebamulangira ogenda kukola ki ekyenjawulo. Okusookera ddala njagala ku engage ng'abantu okusooka tewaliwo kwegatta. Bonna bali mu kuvuganya bannaabo twagala okusawo okwegatta okwo. But most importantly tewaliwo kye bayita people power. Obu buwanguzi bwalinga bwa Dr. Kebbi era nga ffena tumugamba Dr. tulwanirire. Era bwe nagende wo kumukyalira nga bamugalidde nga mugamba naye tuwanirire yeke nyinyi nangamba Bobby weerwanirire nali mwana muto nali yanga dokita nga ni makerere nga ndina muto kusinga neneesowolayo neneebereramu kusalawo kwebereramu kakati singa bana Uganda milioni 4 bebereddemu okusookera ddala tusobola okuba Museveni akaluka atalabangako. So tuleme kutandikira ku level ya kutya tutandikire ku level ya kukiriza titugenda kuba Museveni akalu ekyo kyo bikiri bwe kityo oba twegase oba twegase naye bwe twegata kigenda twangwira bwe tunaamala tugenda maaso tukuma akalulu nga bwe twakikola ekyaddondo ne tukikola ejjinja ne tukikola erukunjiri ne tukikola ebujiri ne tukikola Arua tugenda kikola mu Uganda yonna 2021 nga Mukama ye mbezi waffe. Amusatu nakwenda nga tumunzikirawo kyogera ku nange PK Bosa tuwadde n'ekitiibwa Bobi Wine oba ekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssekamo Kyaddondo na kubiri akaboozi era nga sawa ya mawulire Banaye mwera bamwe bali kubeerako.